Mu kiseera kino bw'otuuka ku stage ya bodaboda e Busia okuliraana post office gye basooka okukubulira ky'ekinyonyi kikamunye ekibadde kyabagulako olutalo. Patrick Wanyama y'omu ku batuuze abalozezza ku bukambwe bw'ekinyonyi kino agamba nti okumukolako obulabe yali ayogerera ku ssimu. Ndaba ekintu ndaba kiki muzimu nga ntunula bwe ndinaye ndaba bitambula nga kigenda waggulu. Nvamu ngenda ebwebwe ninyimiriza. Ogenda okutekinga? Ndaba omusaayi mukono. Bw'ayingira bw'ati gwe niraba nti ayingidde nga liva eri ku muti waggulu lijja limukola ki limutomera kuba lirina bino enjala zino. Abantu abawulira ddala 10 ekinyonyi kino bakitenda obukambwe. Kyali kya bulabe okuba sinali ntegeera kasimanyi oba ekiti kinkubye nga ntiite bansindikira omusimu kino ekinyonyi kibale kituyisa bubi wanyo nnyo bubi kibaseeko emirembe. Oyingirayo nga tolina eremere kuba mutwe muntu waliwo yakituma oba netutegedde nga kinyonyi kyazaalibwa. Kyokka bino oyinza okubiyita ebyolusaago naye n'omukyala Catherine Atieno akola ku mobile money atubuulidde nti yalabye ekinyonyi kino enfunda eziwera nga kirumba abantu. Kibadde kyakwewuunya nange nkiwuliranga buwulizi era ng'ekyerabiddeko n'amaaso gange. Kati abawangalira mu kitundu kino wiiki 3 eziyise ekinyonyi kino nga kibaguddeko olutalo basalawo beekubira endulu ku poliisi okukibataasaako naye ne batayambibwa. Abasikaali bagambye twewomye gundi tufe mu area eno tufeewo tuleke basale amagezi tulabe engeri gye bagenda okuyambiramu. Kyankubako lumu ensooka bansindikira amayembe oba kiini kati mu nkeera yazo nawulira ano nga bananga bakaba nga tuweze 7 nga kikuba. Kati mu njogera ya kufumbira ey'omutwe nawe nga mufumbire y'ebigere nabo kye bakoze kwe kuwalampa omuti guno gwe babadde bazuula nti gulinako ekiyumba ne bakisuula nga muno mubaddemu n'ebyana byakyo 3 ne babitta. Kikati kino kye kikoze kigenda tuleeta wano emirembe kuba obwana bufuddewo bwe libadde ligaidinga abaana baalyo tujjeeyo kati ligenda kukomawo nga liraba abala tebaliiwo awo lijja kufa wano. Wanira bafunise wabakiwoomerwa era waliwo gwe tulabye nga kiteeka mu kaveera agenda yeewuutira essupu. Kibadde kitusumbuwa wano nnyo nga tosobola kuyingira muno nga tulina elementi nga bw'oyingira kiyinza okukola bubi nnyo tukuyisa bubi kibadde kikambwe. Oyinza okugamba nti bandiwoona ekinyonyi kino naye obwedda bakola bino nga byetala mu bbanga mu ngeri y'okwagala okuwoolera. Jimmy Ngolobe atwala ebisolo by'omu nsiko e Busia agamba nti okusaawa kw'ebibira kwe kuviiriddeko ebinyonyi nga bino okubulwa we bibeera. Abantu engeri gye beeyongeddemu batemye ebibira batemye emiti ne kibeera nti omuti ekinyonyi kino kyasanze nti guno omuti mu tawuni wano okubeera nga muwanvu kyekyaviiriddeko okuba nti kino ekinyonyi kyateeka wano ennyumba yaakyo ne kibeera nga kisobola okubiikako amagi. Ono ategeezezza nga kamunye zino bwe ziva mu mbeera kasita kakutanda n'osanyayo ebifo byabyo mwe biwangaalira. Kumanya empungu ebeera nnyo waggulu mu bire esobola okulaba omuntu yenna oba ekisolo kyonna ekisobola okubeera nga kiri mu kusemberera wekikoze eki wekibiise ekiyumba kyakyo wekiri ne kibeera nga kifuna okutya nga kitaasa amagi kitaasa obwana bwakyo okubeera nga buli safe bukule bulungi. Kyokka onaavumiridde ekikolwa ky'abatuuze okukakkana ku binyonyi bino ne babitta. Eno empungu baali badde bakwata buno obwana ne babuteeka awantu in a safe way awantu awali nga mu nsiko eyo empungu yali badde nga esobola obulabirira ne bukula. Kati tekimanyiddwa obanga bano banagulwako omusango gw'okutta ebinyonyi n'okutyoboola eddembe lyabyo.